Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde gavumenti ya Uganda egende mpola ku kiteeso eky'okuggyawo akakalu ka kkooti eri abasiba bavunaanibwa emisango egya Naggomola. Alabudde nti ekyo kikontana n'enfuga egoberera amateeka. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ensangi zino yeewera okuggyawo akakalu ka kkooti ku bantu abakwatiddwa nga bateeberezebwa buteeberezebwa okwenyigira mu misango egy'obutujju, obutemu n'emirala egigwa mu kkowa eryo, nga n'olunaku lw'eggulo omwami Museveni yeeweze nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kutegeka akalulu ka kikungo ajja kukikola. Bw'abadde asisinkanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka abavudde mu ssaza Buddu abakiise embuga mu nkola eya Lwalo Lwange, Katikkiro era avumiridde n'ebikola eby'okuddamu okukwata abaka Ssegirinya ne Allan Ssewanyana ababadde bayimbuddwa akakalu ka kkooti, n'agamba nti byaweebudde nnyo Uganda. Era tusaba ebyobufuzi bijjirwe ddala mu nsonga zino. Ekintu ekyo si kya buvunaanyizibwa n'akatono. Ate n'abo abakwatiddwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka bawozesebwe mu mazima n'obwenkanya. Tulaba abamu ku bakwatibwa ne beeyimirirwa mu kkooti ate nga bawambibwa ne bakuumirwa mu bifo n'abantu baabwe gye batamanyi. Nawulidde nnyina w'omubaka Ssewanyana ng'akaaba. Mukazi mukadde, lwaki omwana we bamusibira mu kifo gy'atasobola kumulabako? Lwaki? Omuntu yenna ne bw'aba avunaanwa gwa butemu alina eddembe ery'okweyimirirwa. Omuntu okukakasa nti omusango ogumuvunaana yaguzza alina kumala kuwozesebwa mu maaso ga kkooti erina obuyinza okumuwozesa. Ne bajjajjaffe baalugera, tosalanga gwa kawala tonnawulira gwa kalenzi. Ekitegeeza nti oli bw'ayogera kino ate n'oli muleke naye yayogera ekikye. Bw'ogamba nti ono mutemu leka namale okwewozaako. Omuntu bw'aba tannasalirwa musango abeera n'eddembe, kubanga emirundi mingi ababa balowoozebwa okuba abamenyi b'amateeka bejjeerezebwa ne bagamba nti asi ono. Munnamateeka Charles Peter Mayiga yali azzeemu okulabula ku bikolwa eby'okutulugunya bannabyabufuzi nga bikolebwa ababyakwerinda bennyini, n'agamba nti biviirako bangi okujja obwesige mu bitongole by'ebyokwerinda. Minisita ombeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami ba Kabaka abaakalondebwa era abaakakwasibwa obuweereza batwale mu maaso emirimu gy'abeene nga tebeekomomma. Mu ngeri y'enjawulo ne yeebaza abaami ba Kabaka abawummudde obuweereza olw'emirimu amatendo gye bakoledde Obuganda. Nammwe abaami ba Kabaka mwongere okuwulira eddoboozi lya Kabaka kuba emirimu gya Kabaka gye mukola ng'abalagidde abantu bagisiima. Kyenja okusaba honalebo ne bahonalebo abali wano batera okugamba nti olaba kaabira mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo. Olaba Kabaka akola bino byonna nga tetulina federo, naye singa munaakutukulemberamu ng'ababaka ne tugikola, kubanga federo ejja bbanguyizaako obuweereza. Nga kye mwagala mutegeeza Katikkiro mu emikono ne mukola ki? Abali mu gavumenti ne bajjako ebintu ne bitambula. Federo eyanguyiza buli omu. Minisita ombeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi awanjagidde abaami ba Kabaka bongere amaanyi mu kukoowoola abantu ba Beene beenyigire mu nteekateeka eza bulungi bwansi okutaasa Uganda ebibambulira ebiva ku kutyoboola obutonde. Tugenda mwezi gwa 10 bulako ndowooza ennaku 2. Enkuba mu budde buno twandibadde emmere ng'ekola ki nga nkulu. Naye olw'okubeera nti tutemye emiti ensonga nnyingi nnyo ze twekwasa, naye ebikyamu ebibiri tebikola kituufu kimu. Abasinga baga nti obwavu bungi kyebava batema emiti, naye ate gye tukomye okutema emiti enkuba ejja kwongera okuwula, obwavu bujja kweyongera. N'olw'ensonga eyo nsaba mu maaso go Taata abakulembeze abali wano, oba oli munnaddiini oba oli wa central government, tutwale eddoboozi eryo twongere okusimba emiti, kubanga emiti we gitali obulamu tewali. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Judy Muleke ng'akiikiriddwa omumyuka we asooka Paine Toyiga yennyamidde olw'engeri ettemu gye liyongedde okumaamira essaza Buddu nga kati abajambula bakyusiza ne mu Ntemula. Ensangi zino eriyo basajja ba Kabaka n'abazaana, nze ndowooza kuba si bazungu, okiwulira ekijambiya kitabuse. Baddidde ebintu ebyo tweyambisanga mu kwerwanako ng'omuzibu atulumbye, ate ne bagenda batemaatema bakadde baffe n'abantu baffe ab'enjawulo. Ssebo tekikomye awo. Ate kakati enkola ekyuseemu ba boda batandise okubatuga, pikipiki tebazitwala. Tuli babadde bazitwala nga tumanyi babbi. Naye kati batandise okufuna enkola amawulire ago nti bamutuze bamutadde ku ttale, mulambo bagulesa awo ne piki bagikoze eki. Ekyo kitweyaliikirizaamu wano mu Buganda. Obukadde bwa siringi za Uganda 21 ezisondeddwa mu nkola eya Lwalo Lwange olwaleero okuva mu ggombolola okuli mu Myuka Kalungu, Mutuba 21 Lwabenge, Ssaabo Waali Bukoto, Mutuba 10 Kyamuliibwa ne Mutuba 1 Buwunga. Omukubiriza Paalamenti ya Uganda Lokoli Oulanyah
akyomedde ebitongole ebikola emirimu mu ngeri gy'agambye nti eswaza eggwanga lino olw'obutagoberera mateeka. Oulanyah bino abyogedde oluvannyuma lw'aboludde oluvuganya gavumenti mu paalamenti okwesala akajegere ne baamuka paalamenti mu nkola evumirira ekyokuwamba bannaabwe Allan Ssewanyana owa Makindye West ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North kooti bye yayimbula akakalu kyokka ab'ebyokwerinda ne baddamu okubawamba nga bafuluma ekkomera. Oulanyah era yeebuuzizza nti eggwanga bwe liba nga lirina amateeka kwe litambulira amalambulukufu agalambikiddwa ne mussemateeka w'eggwanga lino ate ekirobera ebitongole by'ebyokwerinda okugoberera amateeka ago kyamulema okutegeera. Sipiika Oulanyah bino abyogeredde mu banna NRM bokka abali mu paalamenti oluvannyuma lw'aboludde oluvuganya gavumenti okwekandaga ne bafuluma paalamenti nga gavumenti eremereddwa okunnyonnyola ebikwata ku babaka abo. There are things that should be avoided. The Constitution is clear and all the supporting laws made under that Constitution are clear about processes and procedures. Why flout them? Just why flout them? What is the emergency? Why flout them? Because when you do, we end up like this. And you give people with bad intent the excuse to do the things they have been longing to do. Can we just do things right? Oulanyah era agambye nti obuzibu obusinga mu ggwanga lino be bakozi ba gavumenti okussa mu nkola ebiragiro bya bakama baabwe okubasanyusa ne bwe kiba tekigoberera amateeka agafuga eggwanga lino so nga bandisoose kugoberera amateeka. The biggest problem that we have in this country are technical people stepping down directives from top officials of government. When they say do this, instead of assessing what can be done within the law, they just rush and do it. When the president says no border borders on pavements, in the evening they deploy police to start putting border borders on the pavement. And yet what the president has stated is a policy direction, which must be stepped down by the policy people. Technical people must learn to step down instructions that come from their leaders in terms of being implementable within the law. Minisita wa Uganda Robinah nabanja Musafiri agambye nti baakutuuza ebitongole bya gavumenti bagonjoola ensonga zino. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, allow me to say thank you, Right Honourable Speaker. I want to inform you that we have seen what has happened and we are, as leader of government business, going to have all those MDAs come together and we look for a way forward. Thank you so much, Right Honourable Speaker. Ekitiibwa mpuuga nsamba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti agambye nti oludda oluvuganya terugenda kukkiriza mbeera yonna etyobola eddembe ly'obuntu era ono alabudde nti singa ababaka bano tebateebwa nabo tebagenda kuddayo kutuula mu paalamenti. Abali mu kinagguka tusobola beegattako kutyoboola kitiibwa ky'ababaka ba paalamenti ng'akabonero k'ekitiibwa ky'abantu abaabalonda. Tusobola kubanga omubaka wa paalamenti kitiibwa ky'abantu be, kitiibwa kya ggwanga, ne bw'abanga alina omusango tosobola mukwata mukwala gy'omukuttemu etyobola amateeka. Banafe tubalekise bagende mu maaso ne bizinesi yaabwe ne tufuluma mu ngeri y'okwekalakaasa n'okwemulugunya olw'ebikolwa ebyo ebimenya ssemateeka. Sobola kubawerekera kumenya mateeka. Tetunaddako kijja kusinziira ku bikolwa byabwe. Ku ssaawa entubalaze ntitugenda kukkiriza bikolwa byabwe. Tulinze ababaka bano okuteebwa mu bunnambiro kubanga kooti yabata era tubasuubira kubanga bali wabweru. Ne bw'ogamba nti osobola baggulako emisango bw'oyagala. Okuggulawo emisango si kinyumu. Ndi bw'okeera n'olya n'okula ne weebejjagala ng'oggulawo omusango. Tetusobola kikkiriza ekyo. Omubaka wa Lubaga North Hajja Mubeka Kawalya agambye nti kibakoze olwaleero kibadde kiggula luggi baakwongera okukangula ku ddoboozi ku bannansi ne ku bannansi abalala abazzi bawambibwa ne babuzibwawo mu ngeri eyo ne baggukira mu makomera nga basibiddwako emisango gyayise emifumbirire. Patrick Nsanja omubaka wa paalamenti owa Ntenjeru South ne Allan Mayanja Ssebunyo wa Nakaseke Central beeweza okusimbira ekkuuli ebikolwa bya gavumenti ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Kamalabyonna na wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okubeera ekitundu ku nkula y'abaana ennungi abatya Katonda n'okwagala okukola. Bw'abadde yeetabye mu kuziika omusawo mukugu mu kujjanjaba amaaso Dr. Claire Walusimbi Musoke egayaza kabubu ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti omugenzi atadde ettoffaali ddene mu kujjanjaba bannansi endwadde z'amaaso era abadde mwetowaze n'agamba nti ava ku nkuza ennungi. Naye bonna benjogedde nabo ate nga banjawulo babaga nti Claire wajja n'akugamba ekintu akikugamba n'asengeka ensonga ze n'ozitegeera ate nga tosobola kweraliikirira oba abadde akuguyaguya oba abadde alina kyagala okujjako naye nga mwesimbu. Kyenvudde ngamba nti maama tumwebaza omulimu gwe yakola kubanga
bamaama emirundi egisinga obungi be batusigamu ensigo abantu gye batulabamu oluvannyuma ate bataata bali ab'edda n'abaana tebabeeranga nabo nnyo mu maka mangi bataata bwe baddanga eka ng'abaana badduka kati bigenze bikyuka era olaba bano abakwaya basesendoza nabo bwe baabe beekweka nga taata ngazze era taata bw'akambuwala abaana badduka badda wa maama so nno oluusi maama aba yeeteeseza ne taata bakukube naye maama yitakikulaga. Yali minisita by'obusuubuzi n'amakolero nga kati muwabuzi wa pulezidenti Anne Amelia Kyambadde asabye abavubuka obutakoowa kunoonya kumanya ne yeebaza omugenzi Dr. Claire Walusimbi Musoke olw'ebyo byakoze mu kisaawe ky'ebyobulamu. Claire yagenda okusoma ebyamaaso nga omukyala mukulu. Okusoma tekuggwaayo, abavubuka bagenda ne balowooza nti okusoma kuwedde. Okusoma tekuggwaayo n'obukugu tebuggwaayo. Ng'omuvubuka wobeera wonna yayanira obukugu okufuna obukugu ye yasoma obukugu nga mukazi mukulu wa myaka 40 naye kyekiyimirizaawo bizinesi yaabwe eya gaalubindi ate n'okuba nti osobola okukolera buli wamu yava mu kibuga n'agenda n'akolera ejjinja naye ate naye akozeeyo mukwano wobeera wonna wowangaalira osobola okukyusa obulamu bwo oba okukyusa embeera z'abantu. Akabondo k'ababaka ba Paalamenti bana NRM kasazeewo okwongera okwebuuza ku kirowoozo ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okuggyawo akakalu ka kkooti eri abateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola. Ababaka bano babadde mu nsisinkano ne ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni etudde Kololo mu Kampala. Mwami Yoweri Museveni n'annyonnyola ababaka bano ensonga ze kwasinzira okusaba akakalu ka kkooti kaggibwewo. Thomas Tayebwa nampala wa gavumenti mu Paalamenti annyonnyodde bannamawulire nti ababaka bangi bawadde endowooza zaabwe ku ky'okuggyawo akakalu ka kkooti mu nsisinkano eno. Ate nga tukkirizaganya ne pulezidenti kubanga yatugaidinze nti kino ekintu kimutawaanya ba MPs batubuulidde emirundi mingi vice president atubuulidde katakwi we basumuulidde omuntu omu ayamaze kutta famire yonna ne batugamba ekaramoja MPs batuwadde examples nyingi ze bawadde nga bafuna nazo obuzibu abantu tubasumura ku beyi so ne tufuna na MPs abamu ne bawa different opinions abamu bagamba beyi si right nga constitution bweyogera naye application yayo eyo right yo then our court nesaramu so twetaaga turabe kiki kye tugenda kukora. Tayebwa agambye nti beewadde sabbiiti 2 basooke beebuuze ku bantu abakwatibwako ensonga balabe obanga kyetaagisa okukyusa ssemateeka oba okukyusa amateeka agamu oba Ssaabalamuzi okuyisa okulambika eri abalamuzi ku nsonga eyo kwe bajja okusinziira okusalawo ekiddako. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Banka ya Uganda enkulu kigikakatako okukuuma ssente z'omuntu amaze ebbanga nga takozesa akawunti ye eya mobile money nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erifuga ensaasaanyo b'entambula ya ssente zibeera ku masimu lye bayita National Payment Systems Act erya 2020 senga omala emyezi 9 nga tokozesezza akawunti yo eya mobile money nga terina ssente zigiyiseeko oba z'oweereza oba ze bakuweereza ssente ezo zitwerezebwa mu Bank of Uganda ne zikuumibwa eyo era Bank of Uganda erina obuvunaanyizibwa ozikuuma okumala emyaka 7 mu myaka 7 egyo senga wabeera waziclaiminga zisobola omuddizibwa senga tewaba waziclaiminga mu myaka 7 nga teri azikimye ziddizibwa mu gavumenti. Omusumba w'essaza l'Ekereziya Katolika ery'e Kasana Luweero era akuuma entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Paul Ssemwogerere avumiridde amalwaliro agatunda omusaayi eri abagwetaaga kyokka nga abagugaba bawaayo gwa bwereere. Bishop Paul Ssemwogerere okwogera bino abadde agaba omusaayi ekisubi mu ggombolola ya Ssaabaddu Katabi mu Busiro mu nteekateeka ewomeddwamu omutwe w'ekitongole eky'Obwakabaka ekya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Uganda Red Cross Society, Uganda Blood Transfusion Services, CBS FM ne BBS Terefayina. Bishop Ssemwogerere asabye abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa omusaayi mu ggwanga ekya Uganda Blood Transfusion Services Dorothy Byabazaire Kyeyune ateekewo enkola mu banaayita okukangavvula abasawo abaguguza abalwadde nga bagwetaaga. Kikolwa kyawuzira, kikolwa kirungi nnyo okulaba nga tusobola okubeera nga tuyiwawo omubiri bwe bagamba ennaku zino oyiwawo omubiri n'oguyirawo munno gw'otomanyi munno asobola okubeera obulungi. Tulina essuubi ddene nnyo nti enteekateeka ey'okukuŋŋaanya omusaayi guno ejja kutuyamba gweyongere mu maaso. Naawe Dr. Dorothy, ekintu ekinnuma oluusi mu malwaliro ng'ogenzeyo ne bagamba nti omusaayi bagutunda butunzi
kagamba ng'omugagga yalina okufuna ono gatafuna ate tukukunga bukunzi oba sitaani oyo avaawa agenda ategeeza wenye ebintu byesente bino bintu bizibu nnyo mu ngero kibuulira abantu nti balinaye temukola ki temutunda musaayi omusaayi gugabibwa bwe tubanga twetaaze omusaayi ogwo tugufune mu ngeri ntuufu mu bwenkanya. Omusumba Paul Ssemwogerere era yeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ey'okugaba omusaayi n'akoowola bannabusiro okwongera okuwaayo omusaayi. Ntegeeza Ssaabasajja Kabaka atulumirwa ennyo ate yatulayo ekitongole kino mwayita okutuweereza n'okuyamba abantu ba Katonda mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna. Yeebale nnyo okuba n'omutima omugazi ogutwagala bwe guti era mwebaze okulaba nga yasiimye mbeere omugabi omukulu olwaleero era omukunzi omukulu ow'okugaba omusaayi mu Busiro. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala agambye nti mu nteekateeka eno ey'okukuŋŋaanya omusaayi bagoberera bulungi enkola ez'okwetangira COVID-19. Enteekateeka eno mukama wange nga bw'ogiraba abantu balaba ku butanda bagaba ya kimpowooze twagiteekateeka bwe tutyo olw'okuba nti tuli mu kiseera ekya COVID. Twakola senta kati ndooza okuva ekajjanso tuuka ekisubi tulina senta ndooza nga 18. Ekyo ab'ebyobulamu batusaba tukikole bwe tutyo nti newankubadde nti tulina okuŋŋaanya omusaayi okutaasa abantu ababonaabona n'omusaayi n'ate tulina okukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka obutakwatibwa COVID. Okugaba omusaayi kuddamu olunaku lw'enkya mu ssaza Busiro mu bitundu okuli Nsanje Town Council, Kyengera Town Council, Kasanje Town Council, Kikaaya Town Council, Kasenge Town Council, Nsaggu Town Council, Nabbingo Town Council, Nakasozi Kitawuluzi n'awalala. Obwakabaka bwa Buganda buweze nti bugenda kussa mukono okumalawo embeera etyobola ennono n'obuwangwa ku mikolo egy'okukyala, okwanjula n'okuwasa. Minisita w'obuwangwa ennono n'ennono Oweekitiibwa David Kyewalabye Male bw'abadde aggulawo omusomo gw'abalungamya b'emikolo ku ssomero lya Lubiri High School mu Lubiri e Mengo okugenda okumala ennaku 2, agambye nti ekyobugagga Buganda kyerina bwe buwangwa n'ennono era bateekwa okukikuuma ng'akalira. Ekyobugagga ekisinga omuwendo ekyatuweebwa Katonda bwe buwangwa bwaffe era nga kye kitwawula ku bantu ab'amawanga amalala. Mu nteekateeka y'obuwangwa bwaffe tulina ennono yaffe etulambika mu ngeri gye tukola emikolo n'empisa ez'enjawulo. Ekyo empisa y'obufumbo bw'Omuganda kya buwangwa kikulu nnyo olw'okuba kwe kuzimbirwa amaka era y'ensibuko y'okubeerawo kwa Buganda. Emikolo egituusa mu bufumbo omuli okukyala n'okwanjula gisaana okutambuliza ku nteekateeka y'obulombolombo obugifuga okusobola okunyweza obuwangwa bwaffe. Waliwo ebipya bingi ebiyingidde mu mukolo gw'okwanjula naye nga tebivoola buwangwa bwaffe ebyo twali ensonga etugaana kugenda nabyo mu maaso. Nga tuyingiza ebipya tekitegeeza tulina okusuula obulombolombo obukulu mu mukolo ogwo. Oweekitiibwa Kyewalabye Male era agambye nti abantu bangi babadde bayingira omulimu guno nga tebasoose kubangulwa era abennyigidde mu ngeri mu kuyingirira emikolo gino be basinze n'okwonoona ekitiibwa kyagyo. Omukubiriza olukiiko abataka abakulu ab'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba mubaka bw'atisse omukulu w'ekika ky'Engo omutaka Muteesa Sirake ya Ttendo Namuyimba owookubiri asabye abalungamya b'emikolo bonna okukwasisa empisa n'okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala kubanga Buganda kuno kwezimbidde amaka amalungi. Neebaza minisitule ey'obuwangwa n'ennono manyi bulungi nti yalungamizza ensonga eno wano nno utuzimbidde Buganda n'omusingi omugumu nga ge maka amalamu agalimu okuwuliziganya, agalimu okusonyiwagana, agalimu okuwabuligana. Mbaagaliza omusomo omulungi wamu n'okuteesa okulungi. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abalungamya b'emikolo Hannington Sonko Sembatya agambye nti abalungamya b'emikolo bangi bongedde okwewandiisa era kino kyakuyambako nnyo okuteeka mu nkola ennambika y'emikolo. Ssebo bwe watukwasa omulimu guno naffe twagukwasa olukiiko lw'olabye lwenjagala okwebaza ennyo nnyini ddala olukoze obutaweera okulaba ng'ensonga eno etuuse wano olwaleero. Bwe twakola omulimu ogwasooka ogw'okuwandiisa abalungamya twawandiisa abalungamya abasukka mu 8. Ffenno nga baatandika enteekateeka eno wansi w'obuwabuzi bwe mukama wange tulina okukkiriza nti senga si COVID 8 lwonna lwandibadde wano.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki tvs 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu yuvrage ebbanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes Mlutini Micho Serodojovic akakasizza nti ttiimu eno yakuzannyamu emipiira ebiri egy'omukwano ne kilabu za ligi ya binywere ya Uganda Premier League mu kwetegekera empaka za World Cup qualifiers. Mu mpaka zino Uganda Cranes yakuzannya ne Rwanda emipiira ebiri nga musanvu mu kibuga Kigali ate okuddingana kubeerewo nga 10 omwezi ogujja mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Micha agambye nti mu kwetegekera okuzannya ne Rwanda, Uganda yakuzannya ne KCCA ku Lwokuna lwa Sabbiiti eno ate ezannye ne kilabu ya Vipers ku Sunday. Akakasizza nti abazannyira ebweru wa Uganda baakutandika okwegatta ku ttiimu eno ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Omutendesi Micho mu kusooka yayisa abazannyi 3 abazannyira wano ewaka era olwaleero batendekeddwa emirundi ebiri mu kisaawe kya MTN Omondi Stadium e Lugogo mu Kampala. Uganda mu mpaka za World Cup qualifiers eri mu kibinja obubonero bubiri mu kifo ekyokusatu ng'eri mu kifo kya kusatu Mali ekikulembedde n'obubonero 4, Kenya obubonero 2 ate Rwanda ekoobedde erina akabonero kamu kokka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obudde bugayigayi nate mu nsi ya Afghanistan abalamuzi abakyala abaakoleranga mu gavumenti enkadde baliira ku nsiko be baasingisa emisango egy'obutemba bawenja buyiso. Abalamuzi abakyala 220 wetwogerera babadde babalalukedde nga nkoko ya mutamiivu nga n'amannya gaabwe bagakyusizza olw'okutya okuttibwa. Abalamuzi bano mu kafubo ke babaddemu ne munnamawulire w'omukutu gwa BBC bagambye nti okuva abatalibaani lwe bawamba obuyinza abasibe abaali basingisibwa emisango egy'okujjula ebitannajja, emisango egy'obutemu, okutulugunya abantu n'okkaka omukwano baayimbula era balya butaala. Abalamuzi abo bagamba nti buli kadde bafuna obubaka ku ssimu zaabwe ng'abatemu babeewerera nti keetonyeka gwake balina okubafuna era buli mulamuzi ateekeddwa okuttibwa. Mu malala okuva ebweru w'eggwanga, Amerika yandikemebwa okuddayo mu ddwaniro mu Afghanistan. Amawulire agaliwo galaga nti mu bbanga eritasukka mwaka abakambwe ba Al-Qaeda abasiisidde mu Afghanistan bategeka kuddamu okukaabya Amerika amaziga. General Majje g'Amerika Mark Milley ekyama kino akibikulidde mu Paalamenti enkulu y'Amerika gy'abadde agenze mu kakiiko kayo akavunaanyizibwa ku by'okwerinda okwanukula ebibuuzo by'ababaka mu Paalamenti enkulu ab'emulugunya ku ngeri Afghanistan yawambibwamu abakwatamundu abatalibaani mu bwangu obw'ekitalo. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Novemba 2021, Amerika yalooza ku bukambwe bwa Al-Qaeda abatujju bano bwe baawamba ennyonyi ezaalimu abantu ba bulijjo nga ziri mu bwengula bwa Amerika ne bagenda basitomeza ebizimbe ne batta abantu mu Amerika abakunukiriza mu 1996. Kaakano General Milley agambye nti bagenda kulinda Amerika kuddamu kujogebwa abasajja abo, yeetegese bulungi okulumba abatujju abo gye bali basesebbulwe nga tebanneesoga Amerika nga bwe baakola. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa. Mu mawulire ag'empuna, Ssemaka addukidde mu kkooti y'amaka emuyambye mwawukanye ne mukyala we. Agamba nti omukazi tayagalira ddala kigambo kye bayita kunaaba. Essaza Uttar Pradesh lya Buyindi libuutikiddwa amawulire ag'omusajja owabidde mukazi we nti emyaka 2 gy'amaze naye mu bufumbo obutukuvu, omukazi buli lwalowooza ku kunaaba ajja ebiyengeyenge mu maaso n'ayiwa n'olutiko. Kkooti y'essaza eryo omusango gugiyinze era omulamuzi n'abaweereza mu kakiiko akasibwawo okutabaganya n'okubuulirira abaagalana omukazi bamuyigirize buto nti omuntu omulamu anaabako buli lunaku. Emisango egy'obutanaaba si mipya mu nsi eno. Omwaka oguwedde waliwo omukyala e Buyindi yawabira bba nti awunye ekkala lumengo omusota nga ne gye buvuddeko Taiwan naye eriyo omusajja eyawukana ne mukyala we nga omukyala buli mwaka anaabamu omulundi gumu gwokka. Bannaffe ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde gavumenti ya Uganda egenda empola ku kiteeso eky'okuggyawo akakalu ka kkooti eri abasibe abavunaanibwa emisango egya Naggomola. Alabudde nti ekyo kikontana n'enfuga egoberera amateeka. Sipiika wa Paalamenti Lokoli Jacob Oulanyah akyomedde ebitongole ebikola emirimu mu ngeri gy'agambye nti eswaza eggwanga lino olw'obutagoberera amateeka. Akabondo k'ababaka ba NRM kasazeewo okwongera okwebuuza ku kirowoozo eky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni eky'okuggyawo akakalu ka kkooti eri abantu abateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola era ababaka beewadde ensaleesale wa Sabbiiti 2.
mu nsi ya Afghanistan obudde bugayigayi nate abalamuzi abakyala abaakoliranga mu gavumenti enkadde baliira ku nsiko be baasingisa emisango egy'obutemu babawenja buyiso. Bannaffe agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.